الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم Abaganda bitibwa ku nsonga y'embeera gye tulimu olwaleero, embeera y'ekigezo. Obwadde bwa korona tukitwala ng'ekigezo ate challenge ey'amaanyi eyeetoolodde ensi yonna. Eraze abaddu nga bwe tufaanana nti abaddu ffenna tuli baddu, nankubadde ng'abaddu abamu twekuwuntaza mu nsi muno nga bwe tulaba nti tulina superpower na bino, naye ekirwadde ekya korona alina omulimu natalina mulimu kyamukoze ng'ali ku level emu ng'atuula waka ku ssaawa za kati mu mawanga agasinga. Ekirwadde kya korona Allah akitwetedde nga kyakugezesa kitulaze nti tuli kapimo ke kamu. Ensi ezaakula superpower nazo omugagga n'omwavu buli omu akalwadde kamukwata ate nga talinaako ddagala kubanga talinazuuka. Nabwe kityo si tulina okubeera ntukola. Allahu tabaraka wa taala abanga atutegeeza ku mbeera efaana bwe kino kigezo ky'amaanyi kyatusindikiddemu. Nabwe kityo Allahu tabaraka wa taala atutegeeza mu surati Mulk, atutegeeza nti alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Abaganda ebitiibwa, Allahu tabaraka wa taala atugambye nti ye mazima ye yabeera nga akolwa almauta okufa n'obulamu liyabluwakum nga kituteekamu kubeera nga tukola tutya, kubeera nga atugezesa ayyukum ahsanu amala. Kuffe baliwo abanaabeera nga banaakola emirimu emirungi. Akituteekamu ebigezo ebyenjawulo byatuteekamu nga bwe tubirabye waggulu, n'enjala n'okubeera nga atugyamu emyoyo, okubeera nga abamu abatwala n'abazza gy'ali, n'okubeera nga tugezesa n'okufa. Tubeere nga tubeera mu bantu abakola emirimu emirungi, tubeere nga tubeera mu bantu abamwesinza mu butuufu okubeera nga tumwesinza. Nabwe kityo Allahu tabaraka wa taala kyatugambye alladhi khalaqa almauta, yabeera nga atonda okufa, walhayata n'obulamu bwe tulimu bwe tweyagaliramu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, abeere nga atugezesa alabe aliwo agenda okubeera nga akola emirimu mirungi, alabe aliwo agenda okubeera nga adda gy'ali Allahu tabaraka wa taala. Nabwe kityo tusaanidde okubeera eri Allahu tabaraka wa taala mu mbeera gye tulimu, mu kigezo kye tulimu, kitusaanidde okubeera nga tukola kiri kimu, tudde eri Allahu tabaraka wa taala, byonna ajja kubeera nga abituwala. Imaamu Ali alayhi salaam bw'abanga ayogera ku nsonga ezimu bwe yali atugamba mu bigambo bye ebikulu, etugamba nti kafa biddahri wa'iza, kimalira bumaliza omwanadamu, kimaliza bumaliza omuntu yenna yenna okubeera nga yeebulirira n'omwaka. Ate mu njogera endala n'atugamba nti kafa bilmauti wa'iza, era kimalira bumaliza omwanadamu okubeera nga yeebulirira n'okufa. Tunuulira ekirwadde kye tulina olwaleero, engeri gy'abantu gye bafaamu, omugagga n'omwavu, ngera bagamba tekirinaako ddagala terinazuuka, nga buli omu atya era agamba ngenda kusigala ewaka, sigenda kukola bwe nti anazi bizinesi n'abadde talina bizinesi n'asigala ewaka. Bino byonna tuyigamu ki? Tuyigamu buyinza bwa Allahu tabaraka wa taala. Tuyigamu nti Allahu tabaraka wa taala mu buli mbeera yatulinako obuyinza. Allahu tabaraka wa taala is super power. Allahu akbar. Allah is the greatest. Allah yewa waggulu asinga, nawe kityo yatulinako obuyinza. Twebulire okugamba Allah. Imaamu ali okubeera nga atutegeeza nti kafa bil mauti wa'iza, kitumalize bumalizi n'okufa. Okulaba nga abantu bafa bwe mbeera efaana bweti, n'olaba nti leero mu nsi bweti abantu 100 baafudde mu lunaku lumu, abantu 10 baafudde mu lunaku lumu lwakalwadde tekanazuukako ddagala. Twemalire n'ekyo ky'okufa kw'abantu okubeera nga twebulira naffe, okubeera nga tudde eri Allahu tabaraka wa taala nga bw'atugambye nti liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ateekamu okufa n'atwala emyoyo gimu kubeera nga atugezesa tubeere nga tukola emirimu emirungi. Nabwe kityo tudde eri Allahu tabaraka wa taala nga tukola emirimu emirungi egyo Allahu tabaraka wa taala gy'ayagala era gy'asiima. Ate mu riwaaya gy'ensoma endala agambye nti kafa biddahri wa'iza. Kanji explainingo katono, bagamba nti kafa biddahri wa'iza, kimalire bumaliza omwanadamu okwebulira n'omwaka. Olwaleero myezi 2 oba myezi 3
nga coronavirus ali mu nsi ng'abantu bafa mu mbeera efaanana biti naye tulina okwewulira n'ekyo nti omwaka gukyukakyuka emabega myezi ebiri emabega embeera tebadde bwetyo abantu bali tebafa bwe batyo olina okutegeera nti olwaleero embeera nnungi ate leero mbi leero omuntu afa leero oli mulamu leero taatawo yafudde mama yafudde weebulire n'omwaka engedde butambulamu gukumalira omwaka ne occasions oba ebigenda bituuka ku event ezikutuukako nga gwe mbulamu obwo nezituuka mu society muwangalira okubeera nga weebulirira nazo okubeera nga odde eri allahu tabaraka wataala abaluganda yayitibwa kusaba kubeera nga tudde eri allahu tabaraka wataala kyekyokukola mu kaseera kano nga tulaba emyoyo nga gigenda mu mbeera efaanana bwetyo nakubeera nga tusaba allahu tabaraka wataala abeere nga atugirawo bala eno efaanana bwetyo gyetulimu wasallallahu ala sayidina muhammad وعلى آله وأصحابه الأخيار وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.